Okay, bana Flashlight Channel Uganda tuyanziza mwebale kutwagala mwebale kwekumya ku mutu gaffe omuganzi mwebale kubera ku mukutu ogubatuusaako embeera yonna etera okuba mu nsi muno ya Uganda n'okutwazamu mu nsi yonna. Kyaddaaki omukama tumwebaza atwadde obulamu okusingira ddala omukulu omuzeeyi waffe Kayongo eyali alwadde kakalwadde ka COVID-19 kati Katonda ya musajja mulamu obulamu wali anytime mu nsi yaffe mu Uganda mujja kumulaba anatera okudda. Ate tumwebaliza dda kuba nti musajja yeyeka gwe mbateekako ebigambo nti ali bw'ati naye ate munnange n'akoma n'atereeza ensi yaffe Uganda n'abategeeza kiki ekiri mu kuyindayinda. Era olunaku olwaleero asinzidde eri mu Amerika tuli naye wano ku masimu gaffe ne munsi yonna okutwaliza wamu. Agenda bategeeza what happened and what is happening when the south mu Uganda era wali mulamu nnyo. Muwulire ku ddoboozi lye ate mujja kumala no ku musimu. Omukulu Kayongo okuva eri mu Amerika osuza otya ssebo? Wamwe bukyali mwa misana. Weewaawo. Gye tuli bulungi ssebo. Tuweereza eggwanga lya Uganda. Amina. Weewaawo. Ebbanga ly'obulidde eyo nga toli wano mu nsi yaffe Uganda naye ate ng'omwoyo gwo gyeguli wano ewaffe bingi badde bitambula bye boogedde babyogedde koffe katukunoonyezeeko eyo mu nsi mu Amerika mwagenda okujjanjabirwa naye ate munnange olinga ate okwata alwala onoolabika bulungi. Singa wanda bakava mu ddwali nalabako ekifaananyi kimu ssebo. ebifaananyi nina bingi bye bankuba ndi mu ddwaliro naye nga saagala bisaasanya binda bisaba bubi. Weewaawo. Ate kirala kyenjala okugamba. Yes ssebo. Bwe nali nzija sajja najjanga muwala wange ampeeza tuzije ndamu omuzzukulu gwe yali azadde zireyo naye unfortunately nali bwe nali ita nzija mu kkumo naye ng'akyali mu transit kati ne bazuula nti nina covid kakati naye ne tuwakana nnyo ne banzikiriza n'ennya ennyonyi ne ntuuka wano. Bwe natuuka wano kugenze ku medical check kakati ne basanga nina covid plus ne ngenda mu ddwaliro kakati ne be najja okulaba saabalaba kati bantwala butwalaze mu ddwaliro era mukama kwegamba yali ayagala kuntaasa ndowooza kubanga sirowooza nti nandifunye obujjanjabi obulala kika kya covid kye nalina mu kiseera ekyo kubanga nali sisobola kussa banga banteeka ku oxygen owa 500 n'agaana okunyamba okussa ne banteeka ku 900 egamba nga kyekisembayiwa kale ewiki ennamba yo gye nasooka okumala mu ddwaliro nagimalako nga ebintu sibitegedde nabitegeera eyokubiri kale n'olwekyo ne bannayuganda omusajja yagenda n'ayimba eyo bannayuganda nga boogera bo bakeera bukeezi kituufu nnyo ennaku ezimu kyekiremesa bannayuganda okukola emirimu egigenda mu maaso ennaku ezimu bagenda ne boogera ku bantu oli kyayogera naawe kyoyanukula naawe kyayogera naawe kyoyanukula kakati kyokudda mu kukola ye ayogera ebigambo n'obimulekera ebigambo bwe nodda mu kukola naye neebaza Katonda nti enkomerero ya byonna nzisuuse weewaawo nti waliwo engeri y'amawugwe gye gaanafuwamuko nga sikyasobola kukola mu ngeri y'emu nga bwe nali nkola kakati kino bw'oba okyogera n'omuntu eyali akwatibwa ku covid
yakitegeera naye bano abalala tebayinza kitegeera naye nebaza Katonda ate nammwe mbebaza abanoonyezaako weewaawo nemuba ku mwaganyo yes kakati mukulu Kayongo owaffe gye bukeeredde olwaleero lwa 2 ewammwe mukyali ku Mande nga empapula z'amawulire ziyindayinda ate n'abantu nga oluyimba lwoyogeddeko nti abantu nga boogera ekituufu bannayuganda twogera ebituufu n'ebikyamu byonna ffe tubyogera naye ate ffe twagamba nedda tetujja kukkiriziganya n'abo abagamba nti ono ali bw'ati nga tutunawulira ddoboozi kiki ekikuvaamu era twebaza Omukama naawe okukkiriza okutuwakana akadde ne tuwayamuko ababiri awamu n'okutegeeza ensi yaffe Uganda ku bintu ebiri mu kuyindayinda mu wino market. Kakati kugwe ku ndowooza yo ng'omuntu bantu babosa okutwamu a bit of highlights ebintu bino biri bitya gobirabawa mu nsi yaffe. Kakati okusookera ddala njagala kulamusa ku basuubuzi abali mu katale ka ssente bali ddembe era nembeeba engeri gye bakutte ensonga eyo n'obukkakkamu ne bategugunga kaffe mu katale ka ssente bali ku ddembe twagaana okukkiriziganya n'okwegugunga kubanga buli wegugunga bizinensi nga bwoziraba mu katale zonna zirina congregation zirina omugottekano singa wabeerawo akavuyo ebintu by'abasuubuzi byonooneka kati nze nembeebaza nze nga bwogambye nti nze ebintu mbiraba ntya nze engeri gyendaba ebintu nga bwe bigenda mu maaso waliwo enteekegamba oba city council oba gavumenti kuba city council kikono kya gavumenti naye waliwo engeri gye batamanyi kuteekateeka nsonga nga bagenda okuzikola kubanga nga nze sinnajja eno twabagamba nti babage guidelines zebaagala okutambulizaako okulonda abasuubuzi babe nga bagenda kuzenyigiramu okusinziira ku kyebategedde balonde naye kaakati bo bagenda ne bakifuulanga nti bazze ne banunula abantu egamba ne weebuuza kye babanunulamu kiki nga basically tekiriiwo omuntu okatale akasente bali kuddemba ddala akeera abadde akunkya era nga bwakeera ne kaakati najja okukola asasula ssente nnyingi ennyo abadde asasula mutwalo gumu owakaduuka asasula gumu kitundu ng'ekiwali ekireetera okusasula ssente tono bwe zityo kwe kubeera nti ebintu ebyo abasuubuzi be baabizimba so kana akatale tekafaanagana nga buli obulala obwazimbibwa gavumenti wana abasuubuzi be beezimba kaakati kyokubanga kateeka yali nti bino baali batutunze tuleke twegule tusobole okwezimbira okusinga omuntu omulanaazimba tunuulira ssente bali ku ddembe waali kati bamwebunguludde wonna bazimbyewo ebizimbe bipya ebitunda ebintu biri ku nkola ey'omulembe kaakati nga naffe lwagala katale kafaanagane bwe kati naye bw'otunuulira emyaka 8 gye tumaze nga tulafuuba n'okulaba ne bagamba kino ne mukikola ne bagamba kiri ne mukikola ne bagamba kino ne mukikola kaakati naye nga kubabuzabuza gye muva gye mudda ne mudda mu misango ne mudda mu ki in a nutshell akatale wandibaddewo enkola ennambulu ey'okwogera n'abantu kugamba ng'abantu wabawa ebiwandiiko ebituufu ate nga mwayogera namu mukulembeze wa ggwanga kati
bana abantu abalala kubanga bujjo bampita ati nyooma nagamba nga bwoba oyogerera omukulembeze w'eggwanga nakugambe ekintu kakati ate omuntu omulala abakugamba kiki ekitakukwatagana na biri bye bakugambye so olwaleero kati omulamwa gufuuse okulonda naye okulonda abakulembeze b'abasuubuzi byawukana management ziri bbiri offices zibbiri office ebeeramu chairman w'abasuubuzi n'office ebeeramu management ene esolooza mu katale bibiri byanjawulo byombi si bye bimu wano babigatta omulundi gumu ate ekirala ekintu kye bayita management committee ezitondebwawo city council kino bakiddingana mu buddinganyi baali bakitandikako edda ne batuteeka ku management committee naye ffe kyetwalaba mu management committee bw'ogibeeramu bateekayo terms of reference oba byemugoberera nga babalagira bulagizi ate balagira kati ne byemutateesezza babalibireetera ne mubiseekako omukono ne bigenda ennaku ezimu ne binyigiriza abasuubuzi obalaba nga luli bwe nali nkuwa ng'oyogedde nange olwasooka nali nkugamba abasuubuzi nti beegendereze nga bagenda okuyingira mu nsonga zino kubanga ennaku ezimu oyinza okwesanga nga byewayingiddemu byewakkiriziganyizza oteeka okubikyekinga n'olaba nga byebyo binaagasa abasuubuzi nga bwe wandigambye nti ebinaagasa eggwanga bano ababeera mu paalamenti babyekennenya nabuno obukiiko buteekwa okuba nga buliko abantu abali soba abateekwa okuba nga tebali awo bulwezi nti akasita tebampirifu omanyi wano kibatayagalira ddala kwe kukaayaya ku kintu kyonna baagala yes at the end of the day nga bookiikirira tebijja kubaganyuka kati nze overview gyendaba naye otherwise baba balina ekituufu kye baluubirira okuyamba abasuubuzi b'akatale nga si nsonga ndala yonna bateekwa okuba nga akatale bakatwitinga mu mbeera nti akatale kano ebizimbe byazimbirwa basuubuzi so sigamba nti gavumenti ezimba ng'abantu abalala bakajja mu kibuga bwe balowooza kituufu nnyo ate nga okubizimba initiative yali yaffe sigamba nti waliwo omuntu eyava mu sekansol natukubira ne pulaani yennyini eyakubibwako ffe twagisasulira mu city council ba architect abali ba city council naye nga ffe tusasula pulaani eyo nebeera replicated ebugoloobi ne nateete okay eyembeera eyabanga overview okay ekyo kituufu nnyo mukulu Kayongo nekya tukimanyiko nti no basajja balaba akatale ko wino akainamu omukono kakati mukaba ntanga akainamu omukono basajja balaba yasasulangako sente mu KCCA oba yasasula sente mmeka yasasulanga sente mmeka buli mwezi kankubulire katemba azabeerawo era singa nze nina akatabo kempandiika yakamaliriza nga ntuuse Uganda kafulumye mbalage owino wazze atambula nga yevuunulako okuva ku ddaala erimu okudda ku ddaala eddala okudda ku ddaala eddala abatamanyi basomanga ebintu ebiri riyo balyoke bagenda okwogera nga bategeeredde eddala kye bayogerako naye ebiseera by'abasajja balaba basooka abakozi ba city council nga be batusolozaamu ssente naye nga bagamba nti akatale ka ssente bali ku ddembe tekavaamu ssente nze si kweyogerako bweyogezi nengenda nembuulira town clerk nti ssebo kubanga baali bagaana okuyoola ebisaaniiko nga bagamba nti ffe ssente zetuvaamu tezisobola kuyoola bisaaniiko balina okunoonya ssente awalala batuyoolera ebisaaniiko nembawakanya neŋŋamba sente tuzisasula era zisobola okuyoola ebisaaniiko ne mufissa nako maybe ne musasula ne ku bakozi kaakati
ne batugamba nti ffe tuzisolooze ezo ze tugamba ezivaamu naye nga minisita then yali Bidandi Sali owa local government aba city council bo baali bagaanye naye Bidandi Sali n'agamba bano abaana bwe baba bagamba nti sente zivaamu mubawe omukisa bazijjeyo bazibawe ne bakkiriza ne batuwa omukisa okuzijjayo bwe twazijjayo omanyi kye baatukoleranga olunaku bakuwayo kipa ya Coca-Cola ne tubazijjirayo sente zonna ne tuzibawa naye nga egamba batuyiriza ddala nga bubebi bakuwa kipa ya Pepsi Cola oba Coca-Cola ekika ky'ogamba ky'onywa tebakuwa musaala tebakuwa allowance nonafi kati at the end of the day bwe twazijjayo eyaliwo mu kiseera ekyo nga mmeeya w'e Kampala yali Christopher Yiga n'agamba tutendalinge bano batendalingire ddala tutegeere nti waliwo amakubo amatuufu ge batuweeramu ssente ne tutandika okuwangayo miliyoni twasooka mu miliyoni 5 ne tudda mu 7.5 nga ssente bazongezza ezisoloozebwa ne tuzisolooza kaakati bwe twakolera emyaka 3 okwandibadde okulinyuwalinga nga tuddemu tusabe kati basajja balaba nayingirawo naye aba private competitors ne bayingirawo ye basajja balaba n'agamba ajja kuwangayo miliyoni 10 ate agenda kusasula biliyoni emu mu advance kati nga ffe tetusobola muvuganya ekisooka emiliyoni 10 kyeri agamba kyali tekivaamu ekyokubiri ne bwe bandibadde bakkiriza 7.5 bwe baba bagaagala nga twagala ez'omwaka omulamba twali tetuza zifuna kubanga ffe twamalanga kusolooza nti yoka tusasula twamalanga kusolooza nti yoka tusasula kaakati basajja balaba n'akola obulimba kyagenda kuwaayo sente ebiliyoni mu miliyoni 2 kati n'abawaayo ceeke emu ya miliyoni 10 ezo nkukakasa nti mu myaka ena ze baakomako era tebayinza kukulaga biwandiiko bigamba nti bakoze eki kibasoloozezza sente basajja balaba sente bwe ziti kati oluvannyuma omanyi city council ebeeramu ababba ebyama kati ne bajja ne batubuulirako nti kale mwe musasula sente naye basajja balaba tazisasulayo naye ng'ate emirimu gyonna basajja balaba ebiseera byeyabeeraawo ng'ate city council yegikola naye nga so baatendalinga naye ffe bwe twali twatendalinga nga batugamba ffe tuyola ebisaaniiko ffe tusasula abakozi naye ng'ate wali mu biseera by'abasajja balaba bo aba city council be baali basasula kati ekyo kyekyavaako basajja balaba okuleka akatale naye si ekyo kyokka mu mwaka ogwokuna baakamuguza kati bwe baakamuguza twakitegeera luvannyuma nga bo badde batwewaanirako abakozi b'abasajja balaba ne bagamba kati tumaze okubagula kati muddemu ate muleekaani kati ne tuleekaanira ddala ne tugenda ewa minisita naye minisita Bidandi Sali yali avuddeyo yali awuliriza akati bano abalala batugamba nti ati tukyawedde ne tujulira ewa pulezidenti bwe twajulira ensonga y'okutunda obutale yali tagimanyi kubanga basajja balaba eyaguza akasente bali ku ddembe ak'enakasero ak'ebugoloobi n'akakalitonsi kati n'obulala nga buguliddwa abalala ekyo n'akisazaamu era oba waliwo oli basajja balaba bamusasula biliyoni 12 naye pulezidenti n'atugamba nti akatale temugenda kukatwala butwazi nti nkabawadde mujja kgenda mugende mu city council muwandiike musabe bababuulire sente ze munaasasula era ne tusaba ne batugamba biliyoni 4 miliyoni 2 biliyoni 4 miliyoni 2 ne bateekawo akakwakulizo nti tusooka kugula ttaka kutunaasengulira abantu ng'akatale kazimbwa era ettaka weeriri mu kisenyaawo tusooka ne tuligula biliyoni 3 kati bwe twamuli okugula biliyoni 3 ate ne batuwa offer letter ey'okusasula akatale nga baagala biliyoni 4 naye mu offer letter eyo mwalimu akakwakulizo kakuzisasula mulundi gumu naye lawyer waffe n'atugamba
twalinawo miliyoni 1 mu mwaka n'atugamba mwe mugende mu depositingeko kubanga obuguzi butandikira mu kuwaako yewe munanoonya miliyoni biliyoni 4 bajja kumaliza bagaana okubaguza basasulayo emirundi 2 ne bazigaana ne bagamba baagala cash yenna oba si ekyo obuguzi bufudde awo kwe kugenda mu DFC kubanga yali banka yaffe gye twali tuteeka ne batubeiringa awo ne basasulayo sente ne bazisasula mu state council baali batubanja tetutandika okusasula mpolampola bwe twatandika okusasula twali twakasasulako biliyoni 3 ate bwe wajjira Jennifer n'agamba nti akatale temwakagula ate n'abantu balekerawo okusasula kubanga mubabuzaabuza kati amagoba ne gacumulating bwe batuwola biliyoni 4 ne batandika okutubanja biliyoni 7 nga kugatta 3 n'ennya tetwasasula ng'ate tuba tulina 10 ate ne tuddayo wa president ne tugamba ye bano abasajja batu kati ne bagamba batuwadde penalties kwegamba ebintu bingi ebyetoololerawo naye nga in a nutshell kiri nti basajja balabo ge yasooka okugula then ne bamuddiza ate ne baguza ffe kyekiri kye nagambye nti nga batuyisizza mu scenarios ezo zonna wandibaddewo ey'obuvunaanyizibwa eyitibwamu wadde omuntu ne bw'abanga yasembayo okuba omujega ate gavumenti erina omuprotectinga ne bagamba okay twabakwata obujega kakati tukole bwetuti ne bwetuti naye not like tutendesa luti ng'ekikere weewaawo yeah. Kakati omukulu Kayongo tweyanziza otuwadde ka preamble ne ka background ebitunga bwe byali kikulu nnyo naye kakati essaawa zino waliwo omukyala gwe bayita Susan alinga oba yakudidde mbigere gy'otabadde awo tutaga okubuuza nti no obukulembeze bw'obutale babulonda batya ono Susan yazze aliwo mu bukyamu baleese muleete kwegamba byakwogerera bya tabu nnyo so twebuuza omumanyiiko oba waliwo embiranye eriwo mu nsi essaawa zino omanyi basagala kwogera ku bantu bwe bati omanyika bw'omwogerako bw'omuwa round omuwa mileage n'omuwa status nayogedde jjo nti Susan okuva Embalala yajjanga basajja bala bamuleesa awo okubeera nga bamusololeza ssente mu kiseera emyaka ena gye baamala awo ate ebbanga lyonna lyemmaze simanyiiko Susan nga musuubuzi okujjako mumanyi nga ajja n'atambula omwo n'atabulatabula naye kakati gwe bw'abagamba biteera ebyo yali agamba nti nze mukulembeze w'abakyala akati tomanyi oba baamulokera oba wa oba mukabo oba muki I don't know egambo oyinza okugenda ne bakikulagula nti ogenda kubeera mukulembeze w'abakyala n'otandika n'okyeyita naye kivaamu nti nze ni mulwanirizi wa ddembe ekivaamu nti nze nsuubula ngoye oba nsuubula bijanjaalo naye nga byonna tabisuubulanga naye kakati Susan olwaleero ndeke ndowooza nti mukozi wa city council nga bwe ngaganye city council is government kakati olwali mukozi wa city council lwakuba nze siri eyo simanyi engeri gye bahandolinga naye ndowooza nali nsoma mu mawulire kyali kigamba city council has taken over bw'eba taking over ebeera yaddembe okuteekamu omukozi waayo yenna bw'eba esazeewo okuteekamu naye lwakuba nti bo beebuza bwe bamala okukola ekintu nga tebakyegaana nga bakulimbalimba gamba era byagala kugamba bantu ba mu katale kubanga ab'omu katale bakkiriza mangu ebigambo kituufu nnyo kino bwe yes naye nga nze Susan leero katukkirize nti yaliwo ye mukulu city council gwe yakoze eki gwe yataddewo
yes naye ate singa ogenda n'obabuuza era nasoma amawulire nga omwogezi wa city council yeegaana kejjamba toyinza kubategeera balinganga nawoloofu bakyukakyuka gwalabye nga waggulu ate yafuuka owa guliini naye ngaeyaye nayo buli omu kakati webaki naye ng'omulamwa guliini city council kyeyagalira ddala basically si kuyamba basuubuzi twagala tubeera realistic kati omusuubuzi bagenda muyamba tokola banga nze njagala nnyo bano abasuubuzi babeere nga bakakkamu batunule emyezi 3 gyokka olyoka otegeere city council kiyajjirira okuyamba. Okay, kituufu nnyo era mikwano gyaffe minaba na flash channel bali ku mutimbagana guno omukutu ogutuuka mu nsi yonna y'omukulu Kayongo akyali mu kututangazaamuko embeera nga bweri ate nga bwabiraba kwegamba tali kuwakanya beboogera ne kwegamba yeewuunya ebintu beboogera amaye bagamba na Uganda tuwogera nnyo kakati ali mu batanga tali mu kwanukula bintu beboogera naye ali mu batangazaamuko okulaba nti Uganda etambudde etya erina okubeera etya nadde ebintu by'abasuubuzi abimirizaako ebbanga lyonna kakati bwe yagenda nga mulwadde kakati ne balowooza ndowooza bali bamusabira oba afiireyo naye Katonda w'amaanyi ate wa buyinza ate yakomawo ndowooza oba yali ssaala yaabwe naye ng'Omukama tumwebaza nti nno wooli mukulu Kayongo n'ekirala abamu bagamba nti ebbanga ly'osavinze akatale abantu bakuŋŋaanya ssente nnyingi nnyo ne bagamba oba yazitwala n'azimba amaka mu America n'azimba amaka mu Uganda ne tubagamba ebbanga lyonna mwakakiraba olwaleero nti nno yakatandika okuzimba ebbanga kwegamba scenarios nyingi mu ggwanga lyaffe so kyengezako okuleeta wano nti esente ze bagamba esente z'abasuubuzi ze watwala kituufu sente wazitwala akati waliwo ebintu ebimu byoyinza okwewuunya nabadde mpulira era omukyala yabadde agamba nti mbadde nkuŋŋaanya emiliyoni 5 buli lwa 6 nempa offices ez'enjawulo nempa office ya RDC miliyoni 5 nempa office ya minister miliyoni 5 nempa ekikoze obulungi ebyo byonna byayogera bibadde biteekwa kubanga biva mu katale kubanga toyinza kubanga ogenda n'okola sente zo n'ozireeta n'ozigabira abakulu ate abafuna sente empitirivu kubanga baminisa bafuna sente baradisi bafuna sente kakati nze ngende nze nina abantu kye bamanyiiko bonna aba gavumenti bamanyi nze toyinza kuŋŋamba nti mpaayo enguzi wadde ya mutwalo n'enkuwa sikuwa ekyo ekintu kiba kinnemye kyembangoba kiba kinnemye kubanga ekisooka omuntu ali mu wino mu katale k'owino ne baba bakwata ne bava gye batandikira ne batuuka gye bakoma omuntu abadde asasula ssente yalina omudaala oba yalina eloka ate ssente zasasula zimanyiddwa nti mutwalo entities kati singa ekintu obala kimu ku kimu ebiri mu owino n'obibala byenkanakana 9 kakali kitegeeza nti singa bonna baba bakusasudde oba osolozezaamu emitwalo 96 emiliyoni 96 omwezi naye singa ozikoma ate muosasule ebintu ebiyimirizaawo akatale olaba nga ate tezikumala singa nga zo bonna basasudde naye kyenjala okutegeeza nti kimu kyafuna eky'abantu abamu bajeemesebwa kati emyaka 3 nga tebasasula kintu kyonna nga tebana kibasasula kati n'oba ng'osigaddaawo emidaala n'amaduuka ebiwera kasi tetwebaliza Katonda nti nze kye nasabirira ngazi tuyaga akoze ategudde akitegudde kakati bano
batandika ozisolooza kubanga bagambye basazeeko bagenda kuwesa ate mutwalo ate gwe babadde bawa kakati kagamba kyebasazeeko ate kiri luddawo kakati bano aba space ze naleka basasula kakaaga abali mu space baali basasula kakaaga naye ng'ate bagaana okusasula kakati awo wava sente kakati batudda ku sente za project lulinga twakatandikira ddala okusobola sente za project abantu bwe basasulira sente ne tuweza biliyoni 3 ate twazigulamu ttaka kati nakugambye nga nkujjukizaako ssebo n'abatuwuliriza nti bwe twamala okugula ettaka twasigazaawo miliyoni 15 ne tugenda nga tusonda mpola mpola ate nenziramu nenkugamba kubanga rekodi gye ziri mu banka kubanga omuntu abadde taleeta ssente mu ofiisi nze sikwata ku ssente nze ogwange gwakunnyonnyola bunnyonnyozi bantu abakwata ssente ne bakikolako naye ate tebazikwata nabo mu kaasi bakugamba zitwala ssente z'omu banka kubanga yengeri gye tuyinza okukola accountability obulungi naye nkugamba nti bwe twamala okulya ebbanja twasasula banka era netuwa n'ebbaluwa neyegamba nti bannange musasula bulungi netusasula biliyoni 3 kakati nze ate kati nze nagenda mu banka nga twamala odozisasulayo kati ate nenzijjayo ku luno nga nzija netwasasula edda kakati ku luno tubadde twatandika nga twagala kukola ku resettlement site naye twali twagala okukola ku resettlement site ate baali baagala ogiripossessioninga ababanka kubanga akavuyo akabeera awo buli babanga mugenda ku kino nga bagamba banka genda otwala ettaka lyabwe ng'ate tuddukira ku ttaka twasondayo miliyoni 780 netuziwa mu banka kakati kegamba awo nkutemedetemedde mu ngeri ennyangungu naye bwe baba bayogera ebyokubba bagenda badda mu kubalirira bitabo ne bagamba nti bano abakiriminga nti nze banzijjako ssente teri muntu gubajjako ssente nga talina risiiti oba talina banka siriimu kati nga babaweza nga bawezaamu biliyoni 10 nga bagamba 10 kino kyonna kyalagawa ffe bwe tubadde twogera tetwogera ngaabo bwe bayogera nti abantu mu Owino balimu emiliyoni 10 emitwalo 10 mu Owino okukakasa ssebo ne bw'obanga abantu bayimiriza buyimiriza nga buli muntu ayimirira ku munne mu space ezisigalamu kubanga ne bw'onoosendamu ebizimbe tebayinza kuyimiriramu bantu mitwalo 10 Owino yonna tebasobola kuyimirira ne bajjamu kakati omuntu ayogera ebintu ebitaliiyo seba abantu okuwera emitwalo 3 mu Owino njagala nkulage engeri gye basobola okuwera abantu abalina emidaala balikenda mu 6 kakati abo abantu baba bagulako abantu ngaana okuwera omutwalo kakati n'ogamba nti kati ku buli mudaala kukolerako abantu 2 n'ogamba nti kati egyo emitwalo 2 ne tugamba kale waliwo abakolerako abasatu kwe kuweza emitwalo 3 neva ku bano abayogera nti abantu mitwalo 10 gikolera mu Owino bayogera ku bwogezi to exaggerate kubanga olwokuba boogera byabufuzi ebyobufuzi olina okujubisa kakati awo ne balyoka bakutegeera nti olina byoyogera naye kakati nabatempulira nga bagamba nti bagenda kuligestalinga ekyo twakisaba dda bakkirize abasite kanso bajje baligestalinga abantu abo kakati baligestalinge bonna abaliwo bonna tulabe nga oba emitwalo 5 yokka giyinza okuwera kituufu nnyo era nga bamanyi tekisoboka kakati n'olwekyo ebyo ebyobubbi bwa ssente bino byogerwa omuntu atakwatanga ku ssente buli kaseera walaba omuntu akutte ssente oyo kati alina miliyoni 10 kati kubanga kati oyo alina 10 kakati oyo gundi yakutte okukaddaana abukaddaana bwogera omutunuulira
ogenda mwezi gugwako mwaka gugwako yeyongera kucucuka n'ogamba gwe bagamba yakwatwa ana yaziteekawa so ebyo bwe bityo eby'abantu ab'omu kampala benaga nti bannakampala balina ebigambo ebyogerwa nze era bwe nabanga mpita oyo Kayongo olinaku anyuka ng'alina kuutu ya ssente mu mmotoka kakali ate kati egamba nzitwalayo lwaki ngasolozeza kuutu ya namba ya ssente kati ate mba nzitwalira kyeka olabira ddala abantu abatalina buvunaanyizibwa naye omuntu ali mu bino akimanyi weza ssente izirutalo okulaba nga abantu basoleza ssente ne baweza ne bagamba nti wali basolezeza yakakadde lutalo lulamba lwennyininyini so nze ebyo ebyobubbi kasange enkomawo bajja kubinoonyerezaako nabaani ababbiddwa kubanga ssente ezibadde zikola bimanyiddwa okay ate byalo ate buli agenda okumanaginga katale era ateeka obbikola eza pulojekiti zimanyiddwa kati ebintu bibiri byanjawulo tebabigattira wamu bwe bati ekikooli ogamba nti twagenda okusoboza eza pulojekiti tuzigatta n'ezimanaginga akatale buli lunaku ezakatale zo zakatale ez'abantu zebaleetanga za pulojekiti zigenda zokka ne ofiisi weeri ate sinze ngikolamu era sewali lunaku lwe nali mbadde nga ngenda kutambula ne ŋŋamba bannange nze kyeyamaani mumpeeyo oba akakadde oba obukadde obubiri ngentambule ate ne bwe mba nalwadde tebanzijanjaba tebampa ssente tebanzijanjaba ekintu kyebadde basobola okungulira nga ndi awo nkola kwe kumpayo ku ssente z'amafuta weewaawo naye nti bali awo baŋŋamba bajja kumpanga omusaala naye gwalema lwe nafuuka kasa nafuuke dd waabwe executive director ne bagamba bajja kumpa state kubanga twagenda ne tusalawo ne tugamba twagala tufuna executive director ne tulanga buli muntu eyajja eyasembayo tugamba ssente ntono yagamba yagakolera obukadde 5 omwezi kati nga tetuna gye tunaazijja nga tetusobola kumuhayalinga kale ebigambo ebimu abantu bagenda ne boogera ebigambo ebintu bingi tubadde twagala tubikole nga bwe kyandibadde kikolebwa naye nga ssente ndi limited ntono yokolabanga tubadde tunoonya ba financial batuyambeko kubanga ekyo ekintu singa kizimbibwa obulungi kibeera vayo naye wano omuntu kyobalabanga abantu bayogera tebayagala kuzimba katale omuntu owa bulijjo naye yeyagaleko nti ndi mu katale akalungi kyobalaba nawulidde era nga omukazi ayogera kati tewakyali bwannannyini kakati bwe twali tuyingira mu katale amateeka ge twasangawo abazungu ge baali bateekawo mu butale nga bagamba bwe bujja mu katale omudaala guba gugo olunaku lwoguliko guba gugo ate singa ofa omwana wo tayinza kukusigalako kakati bwe bwoba olaba nze bwe mba omwana wange ssente ezibadde zimuyamba zibadde ziva muno mu mudaala ate nze nenfa ku ate n'oguwa omuntu omulala kati ye omwana n'asigalawo mu bbanga kati abantu abo bonna balina ebintu ebyobugagga bye bafunye naye omuntu akola mu katale okubeera n'omudaala nga nakyo kikukwasa obujja oyagala ogumugyeko si katale kowino kokka butale bwonna ate buno obutale obwazimbibwa obuzimbibwa ebiseera bwe twabuzimbira nga abantu tebalowooza nti akatale bayinza kukateekamu ssente nezivaamu naye twalina okwolesebwa okw'omu maaso n'ogamba nedda akatale katukazimbe kati mu maaso eyo kajja kutuganyula ne bwe twali tugenda okuteekako kalina nawakanyizibwa ne bampakanya naye finally bobidansali n'agamba anti bye bagenda okuleeta zigenda okuba kalina mubaleke bazizimbe zibadibirire ne tuzizimbe naye kuola oba oyagalayo akataliimu muntu tekaliiyo kituufu nnyo oba
oba bugoloobi oba nateete wonna wajju kati abantu bwe tubagamba nti obutale tubuteekeko embeera esobozesa kubanga waliwo abantu department ya planning obutale buzibu obuwerako baleme kujja nga beekukuutiriza ku katale kamu ne babeera okwo edda batugamba nti olondobeza ng'eyanyaga emu kakati bali abantu baba bagamba n'ennyaga eyabitanga n'ennyaga eno nenkola naye nga gwoli ku ekyo kimu eyange gyemugamba eriko ekibeere eriko biki nedda ebintu wabeerewo ebiwerako bisobole okuyamba bannayuganda kati ekirala kyogerako nti ne mu kibuga emyaka 5 egiyise oba 6 oba 10 waliwo akatale ke baayitanga akatimba waliwo abasuubuzi baali bakolerawo naye babagobawo ne babalimbalimba nti oyo agenda okuzimba ekizimba agenda kuba waakuomwaliiro olwokuba bannayuganda baagala nnyo ebyobwereere ne bajja ne banyumizaako naye mbagamba mmwe yabawadde endagaano kati ne bagamba katugende ewa Sebaana tumubuulire Sebaana bwe baatuukayo ne bagamba ani abawadde amagezi musabe endagaano nti Kayongo nankubira essimu nagamba Kayongo likomya ddyo okutabulatabula abantu omusajja agenda kutuzimba ekizimbe kakati goli wano oleetera abantu okwekyanga ne mugamba nedda nze bwe bazze ne banneebuuzaako naye njagadde babuulya amazima nti baba tabawadde endagaano bajja kuzimba ekizimbe temulina kye mujja kufuna kati balina kye baafuna tewali waliwo akatale nze nali nkyasoma nga ffe we tulya mu sawuliyako baafumbiranga emmere yafuuka sawuliyako gaggawo nabo baatundawo abantu bonna tebalina nti oba baakuwa engeri gy'ogenda okulilokeetinga beenoonya bwenoonya kakati kyemba nkugamba nti ebintu bino ebikolebwa si kulumirirwa bantu because ffe tubirabyeko nga binyigiriza abantu kati waliwo akatale akakasembayo ke katale ka Kalitunsi akatale ka Kalitunsi okalabawo kati tewalaba nga awo abasuubuzi abasuubulirawo kali kamaanyi nnyo kakati waliwo tewali wali ewa Bakuli waliwo akatale nawo wakyaliwo akatale tewali nawo ebintu ffe tubirabye kyova olaba nga twalowooza nti bwe mufuna liizi abantu bonna bajja kusigalaawo nze Kayongo sirinamu bwannannyini bunene nnyo nti oba ninamu siteeka ennene ennyo esinga ey'abalala naye oba oyimiriddewo ku lw'abantu abalala n'oyogera ebibaluma n'obipulizentinga abakulembera eggwanga ne bakola ki ne bawuliriza bwe gwayongere kakati omulamwa yes kakati awo mukulu Kayongo tweyanziza okutangaaza ensi yaffe Uganda era mukulu Kayongo tukyamwebaza tukyali naye wamu naye wano asinzidde eri mu America gyagenda okumujjanjaba naye kati kyenziramu nti twebaza Omukama yamuwonya kana akalwadde yali bubi nnyo mu abatamulabako ndooza mu abamuko abo bagamba nti yali yadduka nedda tekwali kudduka musajja yali mulwadde nnyo naye ate azze engulu mukudde engulu kwe kutangaaza ensi yaffe Uganda naddala abantu mwenna abali mu butale nadda mwenna abali ku management y'obwino abamu bagamba sente yazitwala abatangaza n'abagamba teyatwalanga sente makaage naye ebitabo weebiri ebiraga nti nno bakuŋŋaanyinga sente bwe ziti ye nannyonnyola ensi nti sente bwe ziti zizakuŋŋaanyizibwanga so olunaku olwaleero tukyali naye mukulu Kayongo webala okutangaaza ensi yaffe Uganda n'ekibuuzo kyaffe ekisembe ky'olunaku olwaleero obukulembeze babulonda batya ekyo kimu then n'ekyokubiri ekinasemberayo ddala kijja kuba kiri nti olowooza bino embeera yonna eriwo kati sano mu ggwanga olowooza evudde ku ki bakulwana baagala omuntu omulala basobola okuyisaamu amaaso bayise bwe bayisaawo oba obukulembeze bwe tebubadde bulungi lwaki embeera eno weeri kati obukulembeze bw'obutale buzze bulondebwa nze bwe nali sinnayingira ku management balondanga abantu 7 nga city council town clerk yennyini nga alangirira olunaku
n'ayita abantu ne balonda kati enkola y'okusimba emabega bwe yajja kati nga batusimba amabega era bansimbako emabega layini negenda neyita mu kisenyi negenda abantu ne beyokuba kulonda kakati bwe bakulondanga ne bagaa nti kakati oyo chairman awedde kati sekuritale naye ne bamusimba naye kakati nze bwe nafuuka ssentebe nze ne nsaba tukyuse kubanga bano abantu abalonda obutereevu ng'okola nabo baatuwanga obuzibu beekobaana ne bagamba kino kibaagala naye ate bwe twamalanga okulonda executive ng'ate tuddayo nga tulonda ba leaders mu department kati department nga mu wino buli kiyumba kyafuuka department buli kiyumba kirondebwamu abantu abalala bataano kakati abo be bakola obukulembeze ne mulyoka mukola kanso ey'akatale kubanga toyinza kuddira katale kalimu bantu mutwalo n'ogamba nti gwe omuntu omu kakulembera oba weeriba tosobola kubanga abantu b'omukatale babeera n'okukaayana buli every minute kakati baagalako omuntu ng'ali wali kumpi nabo kubanga ebyo ebiyumba byolaba mu sente bali kuddembe byenkanankana akatale kalamba akugulala bwolaba mu kibuga oba bwolaba ku nguudo ne mu district kiyumba kimu kubanga kibeeramu abantu abatono ennyo 6 kakati ate ng'osanga akatale kalimu abantu 2 kakati nno buli kiyumba nga kibeera department nga byalondamu abakulembeze baabwe 5 ebiyumba ebimu ebinene bironda abantu 7 kakati nga be bakulembera kati kyova olaba nti chairman taba na mulimu eri waggulu chairman omulimu gwe bamuyise mu nkiiko ennene waliwo ekintu ekyokwogerera akatale ebyo by'emirimu gye n'okutawulula singa waliwo ekiremeredde kale executive n'eryoka etuula ne balyoka bagamba kakati ensonga bano ab'ekitundu bagisaze batya kati tutunuulira ntusoma ebyabwe kati ne tuddamu ne tuwulira bwe tuwulira nga tubeerako gye tunaawunzikira okusinza naffe bituwulidde ensonga ewedde naye tewali nti chairman ali awo nze bwe nali sinafuuka chairman nga buli musango gwonna oguleetebwa abantu bawaayo empaabi nze olunaku lwe nafuuka chairman empaabi n'engijjawo kubanga ereetera abantu obutakola bano ababeera abakulembeze balinda misango kati empaabi ne tugijjawo tukkiriziganya empaabi eveewo abantu ffenna bamu oyagala kutereeza munno ate nikya bajja kutereeza kati tewali alya ku munne ssente naye abantu obwo bwe bukulembeze nze bwe mmanyi mpewo nga tukomekeza program yaffe olunaku olwaleero awamu n'omukulu Kayongo atangazaamu ensi yaffe ku mbeera eri mu ggwanga lyaffe bye boogera nti akatale katundibwa tekatundibwa obukulembeze babulonda batya ani atabula akatale kaffe mu Uganda okutwaliza awamu so n'olwensonga olunaku olwaleero tukyalina omukulu Kayongo ng'ali mu kututegeeza twalikoze tutya ffe abali mu Uganda kuba gye taliiwo naye nga anytime akomawo yali agenze Bulaaya eri mu America okumujjanjaba naye kakati olunaku olwaleero tusobola okwogera naye wano ku mpewo era mulina channels enda program zonna TV zonna abaagala okula eddoboozi ya mukulu Kayongo mujja kukozesagana amaloboozi waali mulamu ebigambo byayogedde mulamu ate essaawa zino ali bulungi anytime akomawo mu nsi ye wano mu Uganda gyali agenze ku mitala amayanja okumujjanjaba yawona covid is real and it kills naye munnange yamuzza engulu ekyo kisa n'ettendo tukimuddiza mukoleka nga tukyali ku mpewo zaffe tukomekeza olunaku olwaleero program yaffe nga twagala kwebuuzaako olowooza ani atabula embeera eno lwaki balonda obukulembeze obupya nga toli gwe chairman tokolanga na hand over babikusuddeko obusuuzi abannayuganda bakukoye mu bukulembeze kitegeeza ki ekyo kati kyenjala okutangaaliza ddala wa nti obukulembeze obwa chairman bw'abasuubuzi mu katale obusibuliiko era mbadde sibuliiko kakati mu katale nga bwe nagambye nti ofiisi 2 bazaawula nze
nali nasigala nenzikiziganya ne executive ntize kambere kasaba mpa obwa CEO nengamba kambere obuvuka akati buli obuvunanyizibwa obw'okumanaging abasuubuzi bubeere nga bulina olukiiko lwabwo nga bwe nkugambye nti mu ssente bali ku ddembe n'obutale obulala obuneneko beekulembera okusinziira mu department era departmental leader yabeera chairperson kakati mu ssente bali ku ddembe mulimu ebiyumba 110 n'abakulembeze abali obala 5 bali 5 akatale akalamba abakulembeze 5 kubanga buli kiyumba kirina 5 okujjako nga omukulembeze gwe balonda oba yalwala oba yavaawo ebyo bwe biti naye nga bwe bati bwe bali kakati olwaleero nze nejjo naluli nakiklarifying nti nze ne bwe nzikomawo kati sikomawo kwesimbawo ekinkomyawo si kwesimbawo kwagala nsobola okwebuuzibwako ku byakatali bwe baba wayagadde okuneebuuza kwaba tebayagadde era nabwo si musanvu naye nga nze sikomawo nga ssente no nkomawo nga omusuubuzi wa ssente bali ku ddembe ate munnayuganda alumirirwa embeera ennungi okutereera ekyo kyenandiyagadde okulabako kubanga era omusajja omu munnamawulire yali ambuuza nti kuwandiyagadde bakujjukireko ki n'emmoto yange mweri mu ofiisi yange nti nze ekyenjagala okunzijjukirako kwe kulaba nga nkyusa obulamu bw'abantu abali mu informal economy badde mu fomo ate mbayigiriza okwerwanako baleme kubanga banyigirizibwa kubanga omuntu kyatayagala naddala abakozi ba gavumenti kyebatayagala bwekuwulira omuntu ayinza okulizoninga naye ayagala gwe kyakugambye okitwale nga naked truth nga gyolowooza nti kyavudde wa katonda ekyo kyebatayagala kati gwe okuleeta opiniyoni yo kimunyiiza bunyiiza era gweoba onyooma kakati ate nze bwe mba mu bukulembeze nze buli muntu byaŋŋamba mpuliriza buwuliriza buli muntu kyaŋŋamba mpuliriza kati n'ensengejjamu ekisinga obulungi neŋŋamba kino kyekisinga obulungi kye tuba tugenda nakyo so olwaleero kyenandiyagadde omuntu antunuulira njagala ayige nti nze nsuubudde okuva okulenga lumonde wansi neŋŋenda nenfuukako oluseera nensuubula mu ggwanga n'ebweru kakati ate wadde mbadde mbisuubula bwentyo ate sibirekanga kubanga oba osuubula ogenda n'omanya abantu bangi kati mu kumanya abantu abangi bwabanga oli alina lumondi gwe mungi nze ndeeta oli omwana gwe mmanya atunda lumondi nga muteekayo nga muwa kapito ng'aleeta nga nze ampaako percentage yange kubanga ye kyaba talina ye kapito nga nkola bwentyo kakati ekyo kyekikuyambako okuweza ku kasente naye wano abantu atuula awo nga bwe nakugambye abantu batuula mu lugambo olunaku lulamba n'atuula mu lugambo oba n'atuula ku mweso bazaala ebyo bwe bityo oba okwogera kino ekizimbe kyagundi kino kyono kino si kyono yalese emotoka empya gondi yakala ebyo bwe bityo byebabeeramu ate nze ne bono oli munnamawulire mubeera ku bubaga wali ondabyeko ku bubaga sigenda ku bubaga ebyo ebiseera sibirina era embaga ennene gyeŋŋendako kugendako mu kyaki enze ebyo sibibeeramu kati n'olwekyo abantu abayagala naddala okuvuganya bayinza okuwulira ti kayo ng'akomawo kati agenda kwesimba tufudde ekyo tekiriiyo abantu bagume emyoyo babeere wamu abaagala okwesimbawo baveeyo balaga ebyo byayagala okukolera abantu ba ssente bali ku ddembe ebibajja ebiri babaagala kubeera nga ab'ebyobufuzi kubanga batana byagenda kukola n'atinda omuwala lutali n'akola biki kati buli muntu yenna ndowooza ayagala okwesimbawo afuna by'anaalimba baba naye nze
kyenandiyagadde nti bakumekume bannaffe ffenna tukolere wamu nga ekitole kubanga bwe tweyawulayawula then abalabi baffe bagenda kutupenetratinga tujja kusigaza bbanga tugenda kusigaza bbanga at the end of the day we are going to lose it out kati nga bwewadde ogamba nti banoonyayo omunafu golode ekiteekesaawo Susan kiki nga batusibe bamulonzi what do they want what do they want kati basuzanya abeeromu lwaki esiima wensi kati agamba otunula abantu abakola ebintu ebya double standard nga tebiriimu bwenkanya n'ebirimu akavuyo musenti bali ku ddembe kiringanga bonoolaba nti ekyalo ky'emmengo nga buli muntu alinako ennyumba ye musenti bali ku ddembe buli muntu alinamu omudaala gwe alinamu sipeesi ye alinamu edduuka ye bwakeera ku nkya gwe kyakwagaza omuntu ali mu management eyo gye twogerako eyabwe gye bazza okukulembera kuggala miryango n'oggalawo emiryango n'obagulirawo emiryango ebisigadde mu bizinesi zaabwe tebikukwatako ate abantu bw'oba obajjako ssente guno omutwalo gwe nagambye oba akakaaga tojja ku buli muntu ali mu katale ojja ku kifo oba ekifo kirimu abantu 5 gojjawo omutwalo ogwa management oba kakaaga kyekyokka period kakati at the end of the day okujjako ng'abantu obateekako busangosango obavunaane olyoka obajjemu ssente of which mu mulembe guno tekikyasoboka. Okay. Yes. Bonna bategeevu. Yes, mukulu kange era tweyanziza tukwebaza tumba mu program yaffe olunaku olwaleero nga twetaaga otangazeemu kera ne ku kino mu nsi yaffe Uganda nga twebuuza olowooza gwe nga gwe muntu bakulwana bulwanyi oba kwegamba ebbanga ly'osavinze n'abagamba nti nno wadduka tosobola kudduka singa wadduka singa bagamba nti nno bakunoonya nze sinayo muntu akunoonya nti nno akubanja ssente ezo oba yeewolako lwaki abantu balina endowooza eyo bakunoonya ojjowooza emisango kakati ate nze nja kwerekanze kampo z'emisango ekigyetaagisa naye nga bw'ogamba nti bannwana kwegamba kuno kukumetta oli n'akwonoona alyoka afune kyayagala ekisooka nze nkulidde emirembe 3 ngibaddemu mbadde omulembe gwa Amiini nga ndi mulenzi nembeera mu mulembe gw'Obotetu nembeera ebyo gyonna naye kye nasinga okwetegerezaamu ekitaali mu mulembe guno ogwa Museveni kwe kuyunga section naye section zaatandika wano baatandika okuyungayunga ku bantu oli ne bamugamba kati ono tayagala kino tayagala gavumenti ate kaakati n'aba gavumenti baatandika okubikkiriza bino ebyabana abalimba kaakati ekyo kyokka oli ng'anoonya baba banoonya ssente kati bwagenda mu ofiisi ewa katugeze nze minisita nze Kayongo minisita ng'agamba nti munnange eyo gye mpitidde nsanze mu ofiisi ya Kayongo bayogera kino na kino luli edda mu gavumenti eno eya Museveni nga bw'omala okubyogera bw'otyo nga Kayongo bamukubira akasimu nga bamuyita olukiiko olubadde mu ofiisi yo ku ssaawa ne bweti batugambye mubadde muteesa ku ki ng'ogamba ffe sinabeerako mu lukiiko oba nabaddemu tubadde tuteesa ku bya mupiira kaakati okuyunga section okwo kati kino kyogambye nti bannwana kubanga bannwana ku ki sirina kintu kyenkulembera kiri awo kirimu ssente nti bwe mba nkikulembera oli bwakinzijjako agenda zifuna sikirina ekikwatagana ne public kubanga ebivaamu ssente ebyange tewali muntu nti oba amesse engeri gy'anaabinzijjako kujjako okunjiikiriza naye nze kyemmanyi bano egundi yaabwe bagiteeka mu gavumenti kakati takoze kino omanyi takola kino
omanyi kakati kyobulawo ngo lyagamba nti nadduka kubanga bwe nagenda mu biseera byako nga okulonda kunaatera okutuuka navaawo ng'ennaku z'omwezi 13 nga nina kukomawo ng'ennaku z'omwezi 7 January naye ezo zonna ennaku zonna zaayita January n'atuuka mu 15 nga ndi mu ddwaliro okiraba nabadde luisi kulaze olaba eno ntuumu y'abasawo ababadde yembadde nzijanjabirwa buli kantu konna bakadokumentinga ne bafuwa pepa wakawo bwe bakola babidde kakati ekyo kyekibaddewo enze omuntu abadde annwana kyova olaba nze saala kwogera ku mannya g'abantu kubawa krediti ye bw'aba ayagala anjogereko kubanga bw'aba tayogedde ku nze talina kyanannyonnyola bantu nze mbadde nkunyonnyola byange kubanga mbirina n'ebisinga ne bwe ŋŋamba nti lunaku lulamba tugedde kubitandikako tebiggwayo abakyannabye banaayogera yogera kayongo kakali bw'omala okuyimba n'oyimba n'okoowa kubanga nze sigenda nti obanda afugania kubeera minisita oba kubeera ekifo kyonna mu gavumenti bwemba nkikuliddeko kubanga nze luli balinga banneesibako kakati uno yeewanye nti ye president advisor nti uno yeewana nti ye president advisor nti uno nyamba bannange kiki ino odi nti Susan yagamba ye president advisor kale oba agenda ku advisor nga bikaze kama katenda okay era olunaku olwaleero mukulu Kayongo tweyanzeege bannaffe abatula abali ku mutimbagano gwaffe. Mukulu Kayongo asinzidde eri mu Amerika okutangaza ensi yaffe Uganda ebadde bimwogerwako kwegamba ngana bagambe tali ku mukutu gwaffe nti nno addamu amaloboozi gammwe ne kugamba yeewuunya ebigambo ebituvaamu ffe bannayuganda ng'omuntu kubanga tutabategeezezza tiyadduka mu nsi ye naye yagenda kumujjanjaba era yawonye anytime from now akoma mu nsi yaffe Uganda era obulamu Katonda abumuwadde asinzidde ku ssimu eri mu Amerika era naffe wetufuniddwe omukisa olunaku olwaleero ne twogerako awamu naye ne tuwaya ku nsonga ezina okuzimba ensi yaffe Uganda n'abantu okwetereza okutwaliza awamu. Mukulu Kayongo mbadde nsaba osibule abatulaba bali ku mukutu The Flashlight Channel Uganda olunaku olwaleero episode yaffe ey'okubiri awo weekomye olunaku olwaleero nga yanokudde ebibuuzo byaffe mu bito njagala kwebaza gavumenti okuleeta vaccine kubanga wano vaccine mu America ekoze omulimu munene nnyo okukendeeza okutasaana kwa covid kati n'olwekyo njagala kuyozaayoza bannayuganda ne gavumenti okulaba nga vaccine bagiguze ne bagiteerawo abantu kubanga era mpolampola bajja kuleeta buli muntu abe ng'afunye egamba covid naffe tutaliko mufuma kale ekyo nkyebaza njala okwebaza rediyo eno n'okuba nti singa temwansoomooza sandivuddeyo omanyi kwengamba nzisagala kati kwogera ku mikutu gy'amawulire era kati era saagala sigenda kugerayo omukutu omulala ne bwegunsoomoza sijja kwogera kati nze njakomawo Uganda kulaba mbeera nga bwetambula mu ggwanga nange nyongera okuzimba eggwanga naye sikuddamu kwogera kati okunsoomoza kati ebigambo njogedde byenjogedde sina gwe mpoza naye naye njala mpoza naddala gwe kubanga wansendasenda okukkiriza okutuka kubanga onjogeza ebigambo weewaawo kwebaza simanyi bakama baayo naye
ne bakama baayo bonna kama abampeera omukisa bannayuganda mwenna ne gavumenti ya Uganda ekkiriza temukola emirimu gino bwe mutyo nga bwe mugikola naye ondyebaza era njagala Katonda abankuumire njagala nkulabeko maaso ku maaso twogere nga nzize kati tusekemuko tugambe nti Mukama yeebazibwe. Amiina. Ekitiibwa tukiddiza Yesu waffe kubanga Yesu nze ankuumye ansobozesezza abalwana nange ye yalwana nabo weewaawo sirwana yatulwanira entala ate yaziwangu kyatendo ekyo bannange n'abali mu byuma bonna bandabire Mukama abampeera omukisa lwakuba nti engalo ezitali mu kantu zisalanganyirizo naye nze mbawadde mukisa. Amiina. tweyanzege so osigadde ku mukutu the Flashlight Channel Uganda mwabali mu America mwabali nnyo mwabali kutwagala mwabali mu Germany abali mu Italy abali mu Indonesia mu Spain bayego bayita mukulu Kayongo atangazizza Uganda yaffe ebintu ebitingana ndadda mu butale era nange abali mu butale mbadde ku magezi munywere nga mukulu Kayongo babagambye tulinde bana bakomyeyo mu magezi ajaba ku magezi tulabe kiki ekiddako oluvanyuma nga atuse mu nsi yaffe Uganda n'amagezi gagenda bbawa ate ne COVID-19 ajogeddeko vaccination mwali mu Uganda atuse government ya Uganda yebali nnyo eddala olaba Mr. Kayongo yawona eri mu America we kabadde akawuka akaamaanyi nnyo ate wano mukulu Kayongo boba okoma nange ondeeta vaccination eyo niyange ntambule nayo. Eyange jangu nayo awamu n'abamyuwa bakaremix mu byuma abali butambule nabo fresh time fresh media bonna kwebali ku mukutu gwa betuwereza awamu nabo akumi atakumira mpera sigadde ng'omwanjuzi wamwe Aheba Rogers. Bye bye.